okuba nti n'okukola ekkubo bakiraba ng'omukisa ng'ate bawa emisolo n'owulira nti Museveni akola amakubo e Congo naye wano abamusasula omusolo tasobola yadde kubakolera amakubo. Imagine ng'osula mu kitundu nga kino, laba enfuufu eyo. Bano balina famire, balina amaduuka mugalaba we bayita buli lunaku, kwegamba bannansi ne kibeera ng'omusango okubeera mu Uganda. N'olwekyo kinsanyusiza nnyo, mpulidde mbu ne Museveni agenda kulambula. Twagala gy'alambuleko nga naffe bwe tulambudde. Alabe emyala gino, alabe abawa omusolo we basula we bayita, kubanga ne mu bajeti ya Uganda mulimu ssente ezigenda ne zikola amakubo e Congo. Yensonga lwaki ne bannansi twagala okubagamba nti tulabisa omusajja ono mulabe nti gavumenti eno yeetaaga okukyusa. N'olwekyo guno tugututte nga mukisa, tetukitutte ng'ekyomuzannyo. Leader of opposition okwerekereza obudde bwe, mukimanyi mwenna nti agenda kulambula Honorable Ssegirinya babagambye ali bubi, naye ne yeerekereza n'agamba tusooke tulambula amakubo, tulabe abawa omusolo we basula, tulabe bannansi embeera gye bayitamu, ne tutuuka ne ku myala ne tulaba emyala bwe gifaanana. Kakati kino kyekifaananyi kye twagala okutwala mu Paalamenti ya Uganda, ti bassebo ne bannyabo tuli wano tufuweeta oluzungu, naye practically ku ground ebintu si birungi. Ensonga z'enguudo z'omu Kampala, enguudo z'omu Kampala ziri bubi nnyo. Abantu bazze bazoogerako n'okwekalakasa ne kwekalakasa, naye ate abantu bano mu kifo ky'okuteeka essira okutereeza enguudo, kakati essira ne baliteeka ku bano abeekalakasa bakwate simanyi tubatwale mu makooti naki. Olaba nti priorities zaabwe nfu bwe fuufululu. Kati ffe ng'abakulembeze ne tugamba ensonga zino titugenda kusirika. Nga leader opposition kinkakatako okulondoola emirimu gya gavumenti, okulaba nti wabeerewo service delivery, kubanga bannayuganda basasula emisolo. Kampala eno egeneratinga ebitundu 60 ku buli 100 ssente ez'eggwanga lino, 60% ziva wano e Kampala. Kakati bw'otafa ku Kampala ogenda kufaawa, kubanga n'awalala wonna mu bitundu by'eggwanga ebirala era enguudo ne service delivery byonna byayonooneka. Kizibu ensimbi ezibadde zijja nga zikozesebwa bubi. Gavumenti ya Uganda ng'eteekayo obusente butono. Mu road fund obuwumbi buba 10 zaali zibeeranga biliyoni 26, kati bateekayo 10 buli mwaka. Naye ne tufuna eza abatuwola World Bank na Africa Development Bank, naye nazo ne zikozesebwa bulungi. Mukimanyi bulungi nti ensonga zino zagenda mu Parliament, akakiiko ka Honorable Ssenyonyi wano akakosase ne kasanga ng'ensimbi zikozesebwa mu bukyamu, nga kilomita emu eteekebwako obuwumbi 10, obulala 14. Kati gye bujja tugenda kulambula amalwaliro nago bannayuganda balabe nti ebintu bino bitubyogerako bya ddala. Tujja lambula amalwaliro, tujja lambula amasomero n'ebintu ebirala. Ensonga za service delivery bwe buvunaanyizibwa bwange nga leader opposition, okuteeka gavumenti ku nninga, etteeka ligamba to keep government in check. Tujja lemerako ku nsonga zino. Kye nabagambanga nti loopu tumwetaaga abe ku ground, si wa kufulo kufuumuula luzungu. Kakati loopu alabye ekiri wano wansi, ne batujjako n'emmotoka ne kiyingira mu byafaayo nti abaka ba Parliament basobola okugenda mu za Parliament ne bazibajjako, kuba ababaka abamu n'ebintu bye babitutte n'abasirikale. Kale abasirikale ne babatwala, kubanga some of us tusobola okusurvivinga nga tetulina abasirikale. Naye kakati kino kye nalinga ngamba loopu Ssenyonyi era ampangudde okutambula okulaba abantu embeera gye balimu. Wali ku fulo ya Parliament ebigambo byangu okwogera n'ofuweeta oluzungu, naye otuuseyo ku ground n'olaba abantu kye bayitamu practically. Era olwaleero Right Honorable Loopu Ssenyonyi atulaza settings gye bayita precedent okulambula ku myala gino ne tulaba nti bano bannayuganda ate be bamu ku basinga okuwa emisolo, okulaba bannayuganda embeera gye bayitamu.